basajja mwenze mbuuza mufo ky'okutwasamira lwaki temugenze ne mumaliriza ebizibu bye muyina ola nze bannayuganda kambawulye ola embaata zino eya Museveni ne kitabani kye balina ebizibu ebibasemberedde nemufo ky'okugenda eri bamaliriza ebizibu bali mu kusinikira ffe abatalina bizibu banange ffe tetulina bizibu nkiddamu ffe aba NUP tetulina bizibu ekizibu kyaffe kiri eki yemwe kubajja ku ntebe ate nga tugenda bajja kati all cost embwa zino zirina ebizibu okitegeera kakati Kisekedi yagambye tubifiirwe anti nagamba kati America kye yeetaga nzize mbagamba ekintu kino naye bagamba olutalo luno baluyita de-dollarization naye gye luggwera mugenda kakasa ekituufu kakati kino kye kinyusi Kisekedi agenze mu America yagenze n'akwatagana n'Abamerika n'abagamba kakati wamwagala bya bugagga mujje tukube embwa okitegeera mujje tukube embwa nabagamba ffe byaffe deal twagisiringa dda deal sealed twagisiringa ffe tugamba sealed the deal mwagala gold ntiye kufe ya deal ntiye you are going to fulfill your interest when we have freedom ntiwe kiri tutwala percentage yaffe ne tugasanga ffe banansi ntiye we kiri muvudde mikono gya Museveni yo nabadde omubbi ntiye ntuga Donald Trump bikole n'atandika okuba embwa kati n'abasiriimu ba MC Cats tebalina ddagala lya siriimu kakati Kisekedi naye ye move gyakoze nabagamba olutalo no baluyita de-dollarization era gye lunaggwera waliwo agenda ofiirwa waliwo atwerijjako naye agenda kufiirwa okitegeera kakati ne Kisekedi agambye it is all or nothing kakati Museveni ne Kagame katubifiirwe asirinze diru n'Abamerika n'abagamba kati mwagala gold siwe kiri ntiye mwagala minerals ntiye ngaye mwakikole Uganda ntiye ne wana mukikola ntiye mujje tukubembwa Kisekedi ayingidde diru n'Abamerika n'abagamba kakati bamwagala minerals ze mwetaaga mujje tukubembwa embwa kyegenda okuwa bagiyita Kagame kati ono kiki yakoze nabagamba omumerika ono ayina diru gye yabala okulemesa Raila Odinga okutwala entebe ya African Union kubanga Raila Odinga ali ku timu y'abana ababbi ate is team Russia is a pro Russia kati binene okutulaga binene America byatuletera nga atulaga Raila Odinga yali move kutusiriwaza busiriwaza naye epese tufu yali ya Djibouti gendo olabe enkolagana ya Djibouti ne America olabe bano gubasaza mukabu naye okwata Kenya eno ne bajiwa NATO status it is a strategic location okufuna Africa kakati kyovula bayakwata bwa African Union nakolaki ono lwatuse ku ntebe yagambye kimu nti okay Rwanda ono yeche ekizibu kya Africa ntiye mumulete naye mu koti ya African Union okitegere ekintu ekyo naye bwatandise bupya omusango guno DRC ye yagulopa Kisekedi ye yagulopa okitegera ngerope gwanga lyani erope gwanga lya Rwanda emisango bagitinkudde America Kisekedi amaze okudiringa okola okusala diru nayo bakubembwa South Africa ebali ubi yazze South Africa yatandise olutalo luli ebukavu emundu yazemu okutokota ebyatulanya bizemu mu bukavu okitegera bizemu South Africa yegamba eze kununula bana bayo nani bagamba South Africa nayo ina longo standing deal ne Congo ngovude kubine bya BRICS South Africa yongajo eyine endagano nenki ne Congo bayina ne damere ya Nelson Mandela lyagamba inti senga bakizula nti Rwanda yeri emabega g'okutinkula emisango mu Congo bakubembwa kakati South Africa naye demundu yazemo tokota bupya mu bukavu yatandise okitegere ekintu ekyo era bakuba M23 kati kugitamu muntu South Africa is not backing down kati America kiye kyajanguliza okuyingira diru ne Kisekedi ono yukira South Africa is a BRICS nation okitegera South Africa is a BRICS nation singa South Africa gundi ya move ya yatandise okola okulumba M23 bubinyo ne gwanga lya Chad kwa bali babiri kati abatawuse South Africa ne Chad bakubemba okuzimala mu bukavu okitegera tebana lumba city tebana tukayo mu city nengo obutundu obwetolodde bukavu okujja no obubadde wansi wa M23 batandise bukba M23 ebitundu ebimwe dukana buddusi kye kiriwo okitegera kati America eno kwangu okusiringa diru eno ne Kisekedi era biradala ngegenda kufiirwa senga South Africa natukiza kwa South Africa nwanyi esobola kubira Kagame ne muteeka kuki kutaka kati nono America naye kyakoze nagamba wa Djibouti kati nyige pesa eri koti ntiye nali nyiga kati nono namuleta wa namugamba tuki tulisiringe sanction ne ziruma bakubembwa ya Kagame sanction naye mujjukire Kagame ye main branch yani ya Museveni era Museveni bino bebadde atusinikirako ebinyo kati yenga akimanyi nti backup egenda kuva Rwanda bamugadde Rwanda bamusirinze kakati waje agenda okujja backup kati Museveni ne Muhoozi mbaga mfojo tusinikirako ebinyo ono Kyagulanyi mulabe edduka nabagamba
Kyagulanyi obanga omuzanyisa nze nabagamba just mukawe time nabagamba give time some time kati ndoza mutegedde ekituufu America kyetaaga mu ggwanga lya Congo kyetaaga mu ggwanga lya Uganda nabagamba olutalo luno lwa de-dollarization it is all about minerals naye wano mu region minerals ze beetaaga za nsi mmeka biri era nabagamba bannange nze minister wa foreign affairs mwannonda nga munesize nga temina gwe mwebuuzizaako ne bagamba ebintu bye bagamba just give it time mugenda kubiraba nga bihappeninga kyetuliko kakati ndowooza kiwedde kati kino kijjewo kuba bulijjo mulina Thomas nga mugamba America simanyi mu Congo biki nabagamba olutalo lubaleeta lwa minerals America ezeetaaga kati basiirinze ddiiru kuba Kagame kumujja mu Congo weba mujja mu Congo nakugambye mu 7 cannot survive this tasobola lwaki ne Uganda bajeetaaga number 2 Uganda is a British protectorate wadde balina kye baagala okutulaga nti Bungereza yagala kwenyiga mu gundi mu transition ezigenda mu maaso naye nabagambye American foreign policy yamanyi nnyo kati ku ya Bungereza American foreign policy yamanyi nnyo ku ya Bungereza nti ate ne ya America yo etwaliramu ne Bungereza okitegeera America ebanja Bungereza sente eyo gyolaba kati kano ka Museveni tekasobola kufuguma nakugambye mwana wa mama gwe yongeze pesa nyiga awe tuli abaana ba ex respect tuongere okubanja abantu baffe enembwa bino bebazanya politics ne jane tweetinga ono comedy gwe bagenzeemu ne step mamwe oyo wa kisiru the real revolution erikavulao ekavule pressure weri pressure yava kavule negende Congo we yave Congo kakati Rwanda tumusensera Rwanda ali mu kusenserwa naye mujjukire niwe banaaba ntino kigwerede mu East nga kigwerede mu ggwanga lya Congo ate abahutu balina okudda Rwanda that is also another trouble oba problem for Kagame kubanga abatuusi balina okudde waabwe n'abatwa kugambye abatuusi bali mu organizinga badda waabwe they need their country back of which it is Kagame's nightmare naye ate Rwanda ebagisiiringa ne wali ewaffe biba bikola nabagamba olutalo lw'e Congo lubwera waffe okitegeera ekintu ekyo senga abahutu badde Rwanda simwana gundi sibanyirumbu ya muitani Pirato bwana Pirato don't mess with our generation nabagamba ffe bemuzanyirako tetulina kakwate namwe number 2 tetubagala nembagamba ekintu ekisinga okunzizaamu amaanyi n'okungumya nti abantu betulwanagana nabo basiru we are dealing with the dense generation and they are outdated gundi memory yabwe lwamu yayiika kati bali ku 00 MBs ze balina ffe bebadiringa nabo tuli mu terabytes okitegeera gye tuli okitegeera ekintu ekyo kakati Congo emaze okulusiiringa African Union court etandise then ne Tshisekedi naye asimbudde embalasi mu Bukavu ne South Africa kakati Museveni twagala tulabe sebo baba wana mu ababiri katubalabe kikyemuli nakugambye kana akasajja ka Museveni ekintu kikali kubale pesa likabala transition naye in a coalition nayo kabira kasigala mu system of which pete tugenda kikkiriza kana akasajja kabera kasigala mu system kyekagala kyovola kati ne Kagame luno lwasama mu Tshisekedi atesene M23 of which ne Tshisekedi tagenda kukola kitasobola kubikkiriza ya mugamba ne mbera muwamba Kinshasa sisobola nga yagamba ki akimanyo mu lugwa America weguli nti Congo yino tasa America nga Uganda weyino kutasa America okuona utalo lwa de-dollarization nabagamba luno olutalo lutuwa victory nga lukyali eri Bungereza lutuwa victory kakati olutalo luliddawa wetwogerera ladies and gentlemen luli mu Uganda luli mu Rwanda luli mu Congo ffe byaffe twabisiringa dda tuli mu domestic policy mu Uganda obulayo ekintu eki to activate human rights to activate nga tutya kusituka towetaaga kambe towetaaga mundu towetaaga fumu towetaaga nsuululu gwe situka na musooligo n'amazigo twagala embwa eyo eddemu ekola ekintu kye yakola nga 18-19 mugenda kakasa nti UN charter ziri active mugenda kakasa nti American foreign policy ekola mugenda kakasa nti Commonwealth charter yeyo gye bawandiise okugamba muno beesije bamote okitegeera naye era ekola lwaki senga interests zaabwe zibeera threatened Museveni athreatenize interests z'abaana abasajja okitegeera ekintu ekyo azikutteko waliwo article gye yakwatako eri bagiyita togikwatako American global interest tebagyasamira UK charter tebagimenya oba Commonwealth charter edda nabagambye mu mwaka gwa 1894 baali bagita Commonwealth charter respect my people them tusisinkane ncha yenze minister wa foreign affairs emondo zizeemu kitegeeza tuddayo Congo
update zona zona mugenda zifuna naye Museveni maliriza ebizibu byo byolina fe totwasa basajja mwenze embuuza mufo kyo kutwasamira lwaki temugenze ne maliriza ebizibu byo mulina ola ze wana Uganda kamba bulye ola embata zino eya Museveni ne kitabani kye bayine ebizibu ebibasemberedde nemufo kyo kugenda eri bamaliriza ebizibu bali mu kusinikira fa abatayina bizibu banange fete tulina bizibu nkiddamu faba NUP tetulina bizibu ekizibu kyaffe kiri eki yemwe kubajja ku ntebe ate nga tugenda bajja kati all cost embwa zino ziyina ebizibu okitegeera kakati Tshisekedi yagambye tubifiirwe anti nagamba kati America kye yetaga nzize mbagamba ekintu kino ne bagamba utalo no baluyita dollarization naye je ruggwera mugenda kakase ekitufu kakati kino kye kinyusi Tshisekedi agenze mu America yagenze nakwatagana n'Amerika n'abagamba kakati bamwagala bya bugagga mujje tukube embwa okitegeera mujje tukube embwa nabagamba fe byaffe deal twagisiringa dda deal sealed twagisiringa fe tugamba sealed the deal mwagala gold ntiye kufeya deal ntiye you are going to fulfill your interest when we have freedom ntiwe kiri tutwala percentage ya fene tugasanga fe banansi ntiye we kiri muvudde mikono gya Museveni yona abadde omubbi ntiye ntuga Donald Trump bikole natandika okubembwa kati n'abasirimu ba MC Cats tebalina ddagali ya sirimu kakati Tshisekedi naye move gyakoze nabagamba otawuno baluyita dollarization era je lunagwera wali wagenda ofiirwa wali watu erijjako naye agenda kufiirwa okitegeera kakati ne Tshisekedi agambye it is all or nothing kakati Museveni ne Kagame katubifiirwe asirinze diru n'Amerika n'abagamba kati mwagala gold suwe kiri ntiye mwagala minerals ntiye ngaye mwachikole Uganda ntiye ne wana mwchikola ntiye mujje tukubembwa Tshisekedi ayingide diru n'Amerika n'abagamba kakati bamwagala minerals ze mwetaaga mujje tukubembwa embwa kyegendo kuwa bagita Kagame kati ono kiche yakoze nabagamba omumerika ono aina diru je yabala okulemesa Raila Odinga okutwala entebe ya African Union kubanga Raila Odinga ali ku timu y'abana ababbi ate is team Russia is a pro Russia kati binene okutulaga binene America byatuleetanga atulaga Raila Odinga yali move kusiriwaza busiriwaza naye epese tufu yali lya Djibouti gendo olabe enkolagana ya Djibouti ne America olabe bano gubasaza mukabu naye okwata Kenya no ne bajiwa NATO status it is a strategic location okufuna Africa kakati kyovula bayakwatibwa African Union nakolaki ono lwatuse ku ntebe yagambye kimu nti okay Rwanda ono ye kyekizibu kya Africa ntiye mumulete naye mu koti ya African Union okitegere ekintu ekyo naye gwatandise bupya omusango guno DRC ye yagulopa Tshisekedi ye yagulopa okitegera ngerope gwanga lyani erope gwanga lya Rwanda ebisango bagitinkudde America Tshisekedi amaze okudiringa okusala diru nayo bakubembwa South Africa ebali ubi yazze South Africa yatandise olutalo luli ebukavu emundu yazemu okutokota ebyatulanya bizemu mu bukavu okitegera bizemu South Africa yegamba eze kununula bana bayo nenda bagamba South Africa nayo ina longo standing deal ne Congo ngovude kubine bya BRICS South Africa yongajo eyine endagano nenki ne Congo bayina ne damere ya Nelson Mandela lyagamba inti senga bakizula nti Rwanda yeri mabega go kutinkula emisango mu Congo bakubembwa kakati South Africa naye demundu yazemo tokota bupya mu bukavu yatandise okitegere ekintu ekyo era bakuba M23 kati kugita mu muntu South Africa is not backing down kati America kiye kyajambuiza okuyingira deal ne Tshisekedi ono yukira South Africa is a BRICS nation okitegera South Africa is a BRICS nation singa South Africa gundi ya move ya yatandise okolo okulumba M23 bubinyo ne gwanga lya Chad kwa bali babiri kati abatabuse South Africa ne Chad bakubemba okuzimala mu bukavu okitegera tebana lumba city tebana tukayo mu city nenge obutundu obwetolodde bukavu okujja no obubadde wansi wa M23 batandise bukba M23 ebitundu ebimwe dukana buddusi kyekiriwo okitegera kati America eno kwangu okusiringa deal eno ne Tshisekedi era bidaddala ngegenda kufiirwa senga South Africa natukiza kwa South Africa nwanyi esobola okubira Kagame ne muteeka kutaka kati nono America naye kyakoze nagamba wa Djibouti kati nyige pesa eri ekoti ntiye nalinyiga kati nono namuleta wa namugamba tuki tulisiringe sanction ne ziruma bakubembwa ya Kagame sanction naye mujjukire Kagame ye main branch yani ya Museveni era Museveni bino bebadde atusinikirako ebinyo kati yenga akimanyi nti backup egenda kuva Rwanda bamugadde Rwanda bamusirinze
kakati waje agenda okujja backup kati Museveni ne Muhoozi mbaga mfojo tusirikako ebinnyo ono Kyagulanyi mulabe edduka nabagamba Kyagulanyi wobanga omuzanyisa nze nabagamba just mukawe time nabagamba give time some time kati ndoza mutegedde ekituufu America kyetaaga mu ggwanga lya Congo kyetaaga mu ggwanga lya Uganda nabagamba olutalo luno lwa de-dollarization it is all about minerals naye wano mu region minerals ze beetaaga za nsimeka biri era nabagamba bannange nze minister wa foreign affairs mwannonda nga munesize nga temina gwe mwebuuzizaako ne mbagamba ebintu bye mbagamba just give it time mugenda kugiraba nga bihappeninga kye tuliko kakati ndowooza kiwedde kati kino kijjewo kuba bulijjo mulina Thomas nga mugamba America simanyi mu Congo biki kinabagamba olutalo lubaleeta lwa minerals America ezeetaaga kati basiirinze ddiiru kuba Kagame kumujja mu Congo weba mujja mu Congo nakugambye Museveni can not survive this tasobola lwaki ne Uganda bajeetaaga number 2 Uganda is a British protectorate wadde balina kye baagala okutulaga nti Bungereza yagala kwenyiga mu gundi mu transition ezigenda mu maaso naye nabagambye American foreign policy yamanyi nnyo kati ku ya Bungereza American foreign policy yamanyi nnyo ku ya Bungereza nti ate ne ya America yo etwaliramu ne Bungereza okitegeera America ebanja Bungereza sente eyo gyolaba kati kano ka Museveni tekasobola kufuguma nakugambye mwana wa mama gweyongeze pesa nyiga awe tuli abaana ba ex respect tuongere okubanja abantu baffe enembwa bino byebazanya politics nejja ne tweetinga ono comedy gwe bagenzeemu ne step mamwe oyo wa kisiru the real revolution eri kavulao ekavule pressure weeri pressure yava kavule negende Congo we yave Congo kakati Rwanda tumusensera Rwanda ali mu kusenserwa naye mujjukire niwe banaaba ntino kigwerede mu East nga kigwerede mu ggwanga lya Congo ate abahutu balina okudda e Rwanda that is also another trouble oba problem for Kagame kubanga abatuusi balina okudda waabwe n'abatwa kugambye abatuusi bali mu organizinga badda waabwe they need their country back of which it is Kagame's nightmare naye ate Rwanda ebagisiiringa ne wali ewaffe bibabikola nabagamba olutalo lw'e Congo lubwera waffe okitegeera ekintu ekyo senga abahutu badde e Rwanda simwana gundi sibanyirumbu ya muitani Pilato bwana Pilato don't mess with our generation nabagamba ffe bemuzanyirako tetulina kakwate nammwe number 2 tetubagala nembagamba ekintu ekisinga okunzizaamu amaanyi n'okungumya nti abantu betulwanagana nabo basiru we are dealing with the dense generation and they are outdated gundi memory yaabwe lwamu yayiika kati bali ku 00 MBs ze balina ffe bebadiringa nabo tuli mu terabytes okitegeera gye tuli okitegeera ekintu ekyo kakati Congo emaze okulusiiringa African Union ekoti etandise then ne Tshisekedi naye asimbudde embalasi mu Bukavu ne South Africa kakati Museveni twagala tulabe sebo baba wana mu ababiri katubalabe kikyemuli nakugambye kana akasajja ka Museveni ekintu kikali kubale pesa likabala transition naye in a coalition nayo kabira kasigala mu system of which pete tugenda kikkiriza kana akasajja kabera kasigala mu system kyekagala kyovola kati ne Kagame luno lwasama mu Tshisekedi atesene M23 of which ne Tshisekedi tagenda kukola kitasobola kubikkiriza ya mugamba ne mbera muwamba Kinshasa sisobola nga yagamba ki akimanyi omululu gwa America weguli nti Congo yino taasa America nga Uganda we yino kutaasa America okuona olutalo lwa de-dollarization nabagamba luno olutalo lutuwa victory nga lukyali eri Bungereza lutuwa victory kakati olutalo luliddawa wetwogerera ladies and gentlemen luli mu Uganda luli mu Rwanda luli mu Congo ffe byaffe twabisiiringa dda tuli mu domestic policy mu Uganda obulayo ekintu eki to activate human rights to activating tutya kusituka towetaaga kambe towetaaga mundu towetaaga fumu towetaaga nsuululu gwe situka na musooligo n'amazigo twagala embweyo eddemu ekola ekintu kye yakola nga 18-19 mugenda kakasa nti UN charter ziri active mugenda kakasa nti American foreign policy ekola mugenda kakasa nti Commonwealth charter ye gye bawandiisa okugamba muno beesije bamote okitegeera naye era ekola lwaki senga interests zaabwe zibeera threatened Museveni athreatenize interests z'abaana abasajja okitegeera ekintu ekyo azikutteko waliwo article gye yakwatako eri bagiyita togikwatako American global interest tebagyasamira UK charter tebagimenya oba Commonwealth charter edda nabagambye mwaka gwa 1894 baali bagita Commonwealth charter respect my people them
tusisinkane ncha yenze minister wa foreign affairs emundu zizemu kitegeeza tuddayo Congo update zona mugenda zifuna naye Museveni maliriza ebizibu byo byolina fe totwasa buli omwaka aba nayenze nagaana ono fala gye tukoma okumukabirira naye ayongera tufunza kambabuulire Bannayuganda nkyayimiridde ku standi yange era gye nabagambyeko nabagambye ebintu ebigenda mu maaso byonna Besigye abirimu Erias Lukwago abimanyi Mpuuga abimanyi era nabagambye ekintu ekigenda mu maaso transition gye beetaaga Museveni ono ayagala atunyigirize such that atuyingiza mu transition nga ffe tugyesabidde of which yabeera ne upper chief eya bargaining power okitegeera transition eno yakitegedde nti okugisaba ye direct according ku Mpuuga wabadde agikola tejja kusoboka then naayita coalition nti coalition eno yewe tuneegatta geemaanya gagenda okutuyambako okujja bali ensonga lwaki awamba Besigye Erias Lukwago Mathias Mpuuga free our people nabagambye twetaaga fair deal Munnayuganda olaba ekyana kino kiraba waliwo situation wetuuka nga gwe tokyalina kyofiirwa nga buli kimu mwakifiirwa dda kuona omwana ebintu ebigenda mu maaso munda abimanyi nti baba kubadde hands down kuba nakugamba omuntu senga akukuba foreign policies n'akukuba mu diplomacy abeera akumaze yensonga lwaki Tshisekedi tanaddiza Kagame wadde ekikompola n'eki ng'ovudde ku ziroketi yamwamu n'amugamba nkusobola M23 ekulaga nti ewamba ebitundu ne Tshisekedi tannalumbako ku M23 yagikube in fact yagiviira na buviizi nejja neewamba naye amawulire mugalaba bino byebizibu bya Kagame mubiraba byatandise bino bizibu mubijjukira ku Museveni these are the same problems Museveni zaalimu okitegeera zino byebizibu bya Museveni byennyini byalimu binabaga bino ebitongole byonna twayitayo njagala kulaga lutawo luno Museveni wetumutuusizza olaba bino byonna ebitongole byonna twayitayo mu UN president mwamulaba yokko ali mu UN mwamulaba mu America ng'alina ne mu US parliament yaliyo mu UK parliament yaliyo mu House of Lords mwamulaba